Bulinga ennaku z'omwezi 13 Kafuumula Mpawu, Obuganda bubeera mu keetalo akamazaalibwa ga Ssaabasajja Kabaka empologoma ya Buganda, Sseggwanga Ronald Mwenda Mutebi II. Mu myaka gye tukubye emabega, beenazze ng'aweebwa ebirabo eby'enjawulo ku mazaalibwa ge, era ng'ennaku z'omwezi 12 Apuli wa 2016, BBS Terefayina yaweebwa omutanda ng'ekirabo ky'amazaalibwa ge ag'enkaaga Kati olwaleero, ekirabo kino ekyakwasibwa omuteregga BBS Terefayina leero ewezezza emyaka 7 bweddu ng'eri mu nsiike y'ebyempuliziganya, era bw'aba mwana emisinde gyaddukirako gya yiriyiri olw'enteekateeka ennungi eziriko okuviira ddala ku nkya okutuukira ddala obudde ezzibi. Wali kagina kati bwe tutakatundula kajja kufuuka nvunza twogera kaane. Katikkiro Charles Peter Mayiga eyeetaba obutereevu mu nteekateeka z'okutandikawo Terefayina agamba nti kyakwenyumirizaamu okulaba nga Buganda erina TV yaayo, era beene yali ayagala abantu bayungibwe wamu ku kifaananyi okwetooloola eggwanga lyonna, kyongera okunyweza obumu mu bantu be n'okubakulaakulanya mu ngeri ez'enjawulo. Okunyweza obumu bw'abantu, ekyokubiri okutumbula obuwangwa n'ennono, ekyokusatu okuyamba abantu naddala abavubuka okwezimba, ekyokuna okusanyusa abantu, kuyamba abantu okumanya emikisa egibeetoolodde, ewadde abantu abagikolako emirimu ewa n'omusolo. Ow'omumboga agamba nti okuyita mu Terefayina eddoboozi lya Kabaka liwulirwa abantu bonna, era n'emirimu egikolebwa embuga nagyo abantu bagigoberera bulungi. Mukuumaddamula agamba nti wadde nga waliwo ebituukiddwako, wakyaliwo bingi ebitunuuliddwa okukolebwako, era ng'okusingira ddala Terefayina okusinziira ku misinde gy'eriko mu myaka mitono ddala okuva kati erina okuba ng'eri mu kifo ekisookera ddala mu ggwanga lyonna. Olugendo tuliko lusanyusa. Nawe Katala Senkulu wa BBS Terefayina nti njagala BBS yebebeera TV namba emu mu Uganda yonna. Kati ndoza tuli namba 3 naye mu Luganda ndoza ffe tukulembera. Bwe tuba tutambudde emyaka gino 7 ne tutuuka we tuli, ebyo ebitutuusizza ku buwanguzi tubikuume. BBS Terefayina eteekeddwa okubeera TV namba emu mu Uganda. BBS Terefayina weewerezza emyaka 7 ku mayingo g'ebyempuliziganya, nga Nnamunswa agenda kuweza emyaka 68 egy'amazaalibwa ge, era wano w'ekitiibwa Noah Kiyimba omwogezi w'Obwakabaka we yeebaliza Kabambaggulu olw'enteekateeka ennungamu eyasobozesa Terefayina okutandikawo, so nga ne gye buli eno empeereza yaayo eyogeza bangi obwama. Ebitundu eby'enjawulo byonna byentambulamu bakugamba bwe libaggulire nga tebalifunye ku BBS Terefayina tebakakasa nti eryeggulire ttuufu. Nesi byokka n'enteeka ne pulogulaamu endala zonna ez'enjawulo. Ssenkulu wa BBS Terefayina omukungu Engineer Patrick Sembajjo agamba nti bubadde busobozi bw'abakozi bonna aba Terefayina omuli n'olukiiko olufuzi, era nga kyassanyu nnyo okulaba nga BBS etuuse w'eri olwaleero wakati mu kutuukiriza ebiruubirirwa byayo ebyagitandisaawo. Bubadde oba ogoberera mu lukiiko nga bawa embalirira nti abantu abaali balima emmwanyi bifo ne kaakati omuwendo gweyongedde. Tugezezzaako okukwatagana n'ebitongole eby'enjawulo nga by'obulamu okuleeta programs eziyamba abantu okuba nga basobola okwetangira endwadde ezimu. Omukungu Sembajjo agamba nti okutambulira awamu ne bannamikago n'abavujjiriza abalangira mu puroguramu ez'enjawulo kiwadde bannaterefayina amaanyi mu kuweereza Bannayuganda. Okwebaza bakirayanti abatuwa ensimbi naddala abo twatandika nabo bangi nnyo, nalibadde mbamenya buli omu, naye tubeebaza batusobodde okutubeezaawo, ate kati bwe tuweerezza emyaka 7 beeyongedde okujja olw'ebyo ebirungi bye tukola, bagenda bawera n'ensimbi ze twatandika tukola zigenda zeeyongerako. Omukungu Sembajjo ategeezezza nti Terefayina erina enteekateeka mpanvu ddala ng'oggyeko ey'okulabibwa mu nsi yonna. Terefayina ennyikiza n'okukuuma obuwanguzi bw'etuuseeko, naddala okwongera ku mpeereza yaayo okusukka ekizimbe Masengere. Tugenda kusooka okulaba nga tunnyikiza oba nga tukuuma ebyo obuwanguzi bwe tutuuseeko, okulaba nga tetudda ate wansi. Ekyokubiri tugezaako okulaba nti tuteekawo amakubo amalala agayingiza ensimbi n'okuwa abantu emirimu. Bingi ebituukiddwako byogenda okulaba mu mawulire gaffe amalala bye tukutegekedde. Era mu buufu obwo mubamu ku bantu abaweereza obulungi ku